Muna Uganda gwandaba oli ready okubeera solid nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakulaze ng'ali eggulu kuba ne kati akyali mu the same area wamu ne Dan Magic ne guy omu abadde mu jacket ya black kubanga abaana babakubye bonna ne bannamawulire naye His Excellency akulaze nti nno sigenda vaawo ngenda kulaala yange. Dan Magic nakulaga nti nno munkube naye siva wali mukama wange sobola mulekera mmwe batemu munzite naye nga tadduseewo kubanze abasirikale ba isi sibabala kuba sibeesiga naye bana Uganda muli ready nga 15 January 2026 cause these are direct message His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zasindika eri mmwe bana Uganda nti abantu abatutulugunya they are also human being like us. Naye akulaga nti kasitobeera ng'oyimiridde ku mateeka ku side entuufu ng'omanyi kyokola kye kituufu oteekawo kye bayita resilience. His Excellency kyakoze olwaleero muli ready oba tulinde kimu kulabanga in fact twe disappointing nga n'omusajja tumumazeemu amaanyi kozi buli kimu akikoze batunuzaamu omusajja omudumu gw'emmundu abatabadde ku live ffe tubadde ku zi live omanyi woba ku live nga wallahi obeera nga ali ku siini omutima oba tolina n'omusajja bakyusizza emmotoka ezirwana ezirwana ezikuba ennyonyi z'omu bbanga ne bamukwata ne bagimutunuzaamu omuzinga naye akulaze nti ali ku kituufu era wano waalina okuba. Abaana abo bannamawulire babakubye embooko naye era stiru bamaze nga bakomangawo eri mukama waabwe mu bugubi. Muli ready banna Uganda? Are you ready for 2026 protest vote January 15th? Muli ready? Kubanga amazima Uganda tuli mu kulwana ne kibayita ba criminals, tuli mu kulwana ne babayita ba murderers, tuli mu kulwana n'Abanyarwanda. Museveni yadira n'aleta ba commander nga those who are commanding they come from Rwanda. Mulabye guy abadde mu kasati simanyi ka papo simanyi kafanana kati ekikala kiri awo not even papo ng'omulabira ddala obusungu bw'alina ayagala kutta muntu tudiringa n'abatujju. Are you ready? Banaye twebuuze tuli ready? Tuli ready okubeera nti nno tuteekawo eyo resilience eyo tuteekawo okubeera omuntu nti oli solid. Walayi Kyagulanyi byonna abitulaze. Dan Magic atulaze kye bayita solid, atulaze kye bayita president is man. The president is man, ekyo kyo akitulaze. So many occasions nga bamutagetinga naye nga tavuddeewo kubanga talina gwe yeesiga kulekera mukama we, kulekawo mukama we yekka. Wakiri tufa ffenna. Muli ready? President abadde mbasajja bameka abakutte obusepiki, emizinga gy'emmundu, abakutte amajambiya, abakutte emiggo, abakutte ez'embooko ez'ente kozi abo balaalo abawamba Northern Uganda. Salimu Sale yalowooza nti ggulu yagiwamba bagyegabanya ensi yaffe kubeera nga bagenda bakuba abantu ku street omuntu n'omuggyako rights ze. Are you ready? Are we ready Ugandans for 2026 election?
tuli ready echo kacho kazi chinebuza muri ready okulaga obwa solid his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bwalaze ne Dan Magic muri ready wamuna media team cause I will credit them babera na kamera baba badduka okuba mundu kwe kuba kubemboko ate bayino kwa okavalinga mwe balai ensite kyali yaffe wala Uganda since yaffe tuyina Rwanda Uganda jeddiza otherwise since yaffe tekyali yaffe leo mukisa tuyina gumu bweguti 2026 tuyina gumu bweguti gwa 2026 neteri kigenda kutumala mufenna manyo bakwejjusa nga wallahi tuletinze down his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne timu ye nga tusazeewo tudde mu nyumba zaffe tubere comfortable tuberabenga buli kimu it's okay ekyo kyokka nale tujja lowooza tu disappointing ye naye wallahi tugenda kutuka okubeera nga tukaaba naye nga tukaaba musaayi guno obwa solid bwalaze bwe tuyina okukozesa 2026 okutandika nga 15 January bwe buno obwa solid bwe tuyina olaga bana Uganda ekyo kyo kiteke mu bwongo obwo resilience ebanga Salim Saleh yamaze eggulu singa eno government yali eyagala okukolera banna Uganda singa police n'amagye si byebikoze effujjo ku Bobi Wine naye bakubya abantu bakoze effujjo ku bantu Dan Magic bazemu ne bamukuba ng'abantu yadde bakubya abantu era abantu bavuddeyo ne babeerawo twogera ku ggwanga ng'abavubuka abasinga tebalina mirimu temulowooza nti abantu okujja ku campaign binyumo tebalina mirimu batudde butuuzi bawulira omuvubuka agendo aine endowooza alinga bo abagamba nti bannange munonde nze n'obukulembeze bwange nze n'abantu bange munonde nzije mbakolere mwe mulinga nze muli mu myanka gyange ebizibu byammwe mbimanyi ayogera ku bizibu ebikosa munna Uganda ayogera ku bizibu nga munna Uganda aliye yabitegeera munna Uganda n'agamba naye ono emusajja gwe tulina okulonda katugende kutuulirize byatugamba ku campaign amagye ne police ne biyiika ne bikuba abantu ne bitta abantu ne biwamba abantu ne bibuuzibwawo abantu we twogerera kati National Unity Platform erina cases ezisuka mu 5 mu makoti ag'enjawulo abasibe boto bala be balemaza be bangi abakyali mu malwaliro be bangi be bakubye be babuzizaawo be bangi already mweno campaign tufiiriddwa abantu abasuka mu 5 mukyanga campaign zitandika lye ggwanga Uganda lye tulimu tulaba mbagamba banna Uganda it can only get worse bwe tuterwaneko bana abasajja ne tubajja mu ntebe it can only get worse njagala okubakakasa nti with or without Museveni kasita twesigazaako kino ekizibu kya NRM bana abantu balemera kutwagala tubeere mu ntebe twagala tufugeri neggwanga emyanka n'emyanka nti Museveni ne waffe essaawa zino ki system akizimbye waliwo abantu nga bo tebaagala kuva mu ntebe bagala benywerezemu bakozesa eryanyi gwalabya Anita Amongo ng'akugamba nti ezo poliisi ezo motoka za poliisi ezisomba abantu nti abo bakwaya sente z'omuwi w'omusolo zigabwanga bwe bazaagala budget yafulumye waliwo budget gye nalabye nga bakutte 6+ billion Uganda shillings sente z'omuwi w'omusolo ne bakubisa mu t-shirt bya NRM lyeri eggwanga lye tuwogerako awo we tuli naye ogenda sangayo muwumba tutwakugambe oyo Kyagulanyi alina obuzibu kwegamba ebintu ebino bakwatako ebintu ebino tugattawa mu service delivery mu ggwanga lyaffe Uganda teribeerawo ng'eva ku NRM no way kubanga buli kye baleeta newoba ogamba nti banaye kino kye baleese kigenda tugasa ogenda okukikebera ng'emabega eno sente ze babbye tozibala NRM tekwagalangako gwe munna Uganda tekwagalangako nze okumpa emitwalo 2 njiri olwaleero naye nga bwe ngenda mu ddwaliro bwe ndwaza
sisobola kufunayo bujjanjabi tewali basawo n'entwala weebiri n'ennonda weebiri then mba musiru okumala emyaka 5 ojjo mpa akakadde kagenda kunyamba ki myaka 5 nga siina mulimu ompadde akakadde ntondewo omulimu naye babukadde 5